bwomba ng'onjagadde nga ndi bbali oyinza okuŋŋamba oli mukyala wange. Yes. Era nga ne wendi oyinza okuba olinawo obuvunaanyizibwa. Osasula. Oba wazimbawo. Oba wazimba nyumba zo zapangisa naye n'okwatako olumuzoka obwo obuvunaanyizibwa bundaga nti ndi ki? Mukyala. Nga ne mu nju nninamuko ku ngoye zo. Awo. Abakyala befiire ku ngoye z'abafu. Naye akareko yesifiire mu kyefa abasayi. Muzibagulire muzibatwalire zibeereyo. Naye bw'ozigula n'ozitwalayo mwana wa kitange kyoba omanya olutuuka zino z'oboze nazo nga baziteeka mu mazzi kati gw'omanyi buti. Eyeewe ez'omumba gwe bazikuba. Naye temukola kufujja ku basajja bafumbo. Nedda. Omwagadde ng'okimanyi. Nze omusajja omufumbo sigenda kukolako ffujjo. Ate mpanya omukyalo oyo ow'omwami oyo anjagadde. Gw'osaana kubira mu bugalo. Nze si bakyala bannange mwenna abali era bw'olindaba nga njagadde bbaawo. Manya nti olina omuntu asinga obulungi. Obulungi. Nja kuwa ekitiibwa kyo gy'oli nga tonnumbye. Kwenamba akotaddeko kati. Nja kuwa ekitiibwa kyo gy'oli nga tonnumbye. Nze kiringa omusajja bw'anaakwagala mufumbo n'odda mu ssimu y'omwami n'onoonya ennamba y'omukyala ali ewaka ogyagaza ki? Kikyamu. Era ekyo tukivumirira. Tetukivumirira. Eri abakyala balina obujanja. Omusajja amwagadde n'ayagala anoonyereze nnyo ennamba y'omukyala ow'awaka n'ayagala yeerage naffe gye tuli. Olaga ki nti gy'oli? Yafunye olubuto nti nange anti ondaba nasitudde. Ate abasajja ne bajja n'akulimba nze olaba nze sikyayagala mukazi wange era nze sikyamuliko tetukyategeeragana. Ate ne mubiikiriza. Ogenda okulaba nga by the way content wange gyali. Oluusi bajja ng'omukyala Nakawere oba ng'ali mu nsonga zaffe oba ng'omukyala oyo akyali ne wuzi nga talinawe. Abo nabo gye bali abajja nga ebizibu ebyo biri awo kakati gwe bambi bw'ojja olw'ekisunguyira kiri omusajja n'alyoka laavu nolowooza oli mulaavu mukwano. Uzi kasita zivaawo. Uzi kasita zivaawo. Nga we zinaawonera bwe ziti nga ddayo. Kati nze nagambye omutima gwange guvale gwava ekiteezi. Gubeera wano. Bambi kulika. Nange nawona era osaana ompeeyo ekinyigaanyiga. Webale kuwona. Naye basajja nammwe mulimu. Kukwata mutima gwa munono kwaya. Okitegeera. Kati bwakusanga mwezi singa. Saagala ntunuleko nasaba Mukama Katonda ne mugamba taddamu kuyita wempita. Tasaana kutunulwako oyo. Kasa ine ekintu kyayogeddeko kya pasita. Impulira nga kimunyize n'enkibuukako. Ekyo njagala bw'anaaba akomyewo wano ng'akkiriza. Ako kaayogedde ndowooza mwena mukawulidde. Pasita. Ako mukawulira kafiiringa. Pasita. Omukutu Tonazi Media kwe tuli tweyanziza mwebale nnyo okwekuumira ku mukutu guno mwebale nnyo okubeeranga emusubscribinga ate ne musharinga mwongeremu amaanyi mwongere okusubscribinga musharinge comments likes tubyetaaga naddala kusharinga okwo mwongere musharinge nnyo sharinga video buli bw'ogifuna emirundi egiwera abantu bonna abali mu ssimu y'obali lwaki abamu bavaako bw'otayagala bajjeemu naye gezaako kulaba nti buli omu asobola kufuna vidiyo naye alabe anyumirwe
amanya Troners tulina omugenyi waffe gwe tulina gwe mulaba wano olwaleero mukyala sijagamba mufumbo basi mufumbo gwomanyi kyonooba oyagala kwogera naye nga ebisigadde jagala ababuuzeeko ye kennyini ababuulire. Bannange abali ku mukutu guno gwa Troners mbeebaza okujja oba okwewaayo mu okunnonda nga mu followinga byenkola. Nsanyuse nnyo mukulu Troners okunkyazaako neeyanziza okumpa akakisa kano. Amiina. Bannange mwebale nakuwagira mukutu guno. Amanya n'eddoboozi nze Catheful Brown lyenkozesa ennyo ku TikTok kwe munjagalidde nnyo. Neebaza omwami Troners okunnondayo n'ampaka interview si kangu nno. Naye ndi wano omutima gukola gubula kuvaamu naye gujja kutereera. Ndogulagawa. Ofaki. Obadde ogenda kunzita. Kakana. Katukasaze. Kapuresha tugenda tukakakanya. Tukasaze. Yoyo. Kathy. Ndowooza omutegedde. Ebisigaddewo birindirire gye tulaga. Ebiwoobe mu nsi y'omukwano ye programu yaffe gye mmanyi obulungi twagala Kathy atubuulire. Nga bw'agamba nti okwagala omusajja omufumbo wakira atambuza ebigere okugenda eggulu yali amanyiiyo oba yali agezezako n'atambula wati n'atuukako eruweero. Owo wennyini we tutandikidde. Kathy wange wali otegeeza kimu ekyo? Awo bulijjo we njagala mu mbuuzi. Omanyi omukwano gukaabizza abantu bangi. Abantu ne basula mu buliri omwo nga basisita obugere. Abantu n'asula ng'atambula mu nnyumba. Abantu n'asula ng'atambula ebweru eyo. Kati gwe n'ogamba nti nze okwagala omusajja omufumbo. Otwagaza ki? Naawe oli mufumbo. Otambuza ebigere mpaka ggulu? Otambuza ebigere mpaka ggulu. Owungawo. Abasajja abafumbo kye mukola abantu. Kyogamba omuntu awungawo n'atambula nga tategedde. Nga tategedde ogenda okakanga oli ggulu. Gabadde adde Luweero ng'ogenda ggulu. N'ogamba kangende ndabe ku ssale musale oyo annyamba ampeeyo kasente. Genero. Kati awo abasajja abafumba mutusudde eddalu. Olwatuuka. Omwagala atiwa on risk. Yomwambuuza nno lwaki nagamba muno okwagala omusajja omufumbo waakiri otambuza ebigere paka ggulu. Kati leero kambabuulira abasajja wennyini. Abasajja abafumbo balinga bagenda ku LDC ne basoma amateeka. Abo bava ne bagenda ne mu intelligence we bakiyita. Ne basoma Obwambega. Kati basoma Obwambega omwagala n'akuwa amateeka. N'akola mu Ministry ya Defense. Atenga Kano. Ali ku ranka ya Kano. Nobeera awo ng'oli ku mateeka anti wamwagala oli mufumbo. N'akugamba tonkubira ssaawa zino. Ago mateeka. Kasita zisuuka ssaawa emu. Tonkubira mateeka. N'agamba ku ssaawa bweti bw'okuba n'olya nga nkoze nti ng'omanya. Mateeka ago ge tuliko olwo tukyaliko eyo disi omusajja omufumbo. Tukyasoma mateeka. Mateeka. Kugamba akuteekamu amateeka ge yafuna ku LDC. N'akuteeka awo kati olina okusoma amateeka ku musajja omufumbo. Ge yasoma kati ate nawe ali mu kugasomesa. Kati bw'ogayita. Awo naye era tategeerekeka. Oyinza ogayita gonna era n'amala n'akuleka n'agamba ogudde. Anti obuzibu bwe bujjira olubuto lukulumya ekiro. N'ogamba waakiri kamuwe kamu text. Esimu ne kati wabadde onkubira ng'oŋŋamba ki message obadde tusaba kulinda ne bukya. Walumpa tomanyi. Wangi? Walumpa tomanyi nti nina okukubira era olubuto luliko essaawa nti ogenda. Nze ndi musawo. Gwe walumpa ng'omanyi olina obuvunaanyizibwa. Olubuto teruliiko nti lugenda kuluma misana oba kiro. Lwonna we lwagalira lukuluma. Kubira dokita. Nedda mukwano. Nina kubira gwe yalumpa.
awo mateeka toyise awo nga nange ntandika okuteeka wali agange go nawe gogwa nga nange agange nga teeka wano nga tugenda bwe tuba tugenda maaso nga tugenda lwaki oba ompa olubuto nga toyagala kunfaako oba kukukubira atalina maanyi tagwa ddalo omusajja aba tagaanye takufa sikugamba mbu takufaako wabula kibeera nti okimanyi mufumbo oyagala bakulumbe gwe wajjira okunjagala wali tomanyi nti olinayo asobola okunnumba gwe wanjagala ne ŋŋamba ndi mufumbo lwaki tewabikomyawo wajja n'oŋŋamba ate kati najjawo atali mufumbo tugendera awo kkiriza amateeka gumanywera tugende mu maaso kati bw'oba ozze okunjagala nange mbaako n'amateeka agange olina okukkiriza tegakola mukwana ebyennaku zino gakola wamma abakyala abali okwo abasajja musembere wano abasajja abafumbo mwenna mwanguwe naamwe abakyala ng'oyagala omusajja mufumbo ng'okimanye sembera wano kekadde ebwobe mu nsi y'omukwano twagala kumanya kiki ekyaluma Kathy okutuukawo omuntu atukogamba nti nze kwagala omusajja omufumbo tambuzawo ebigere okutuuka eggulu naye eggulu bannayi watambulikika watambulika mbagala abasajja mutusuula eddalu ngenda nenkwagala kati kuba kwagala netugwa eddalu mulaavu kati ngenda awe wemutambuuza awo nti lwaki ntambuza ebigere sobola kuddamu kugwa mulaavu na musajja mufumbo musajja ogenda n'omwagala n'akuwa koodi kalike nabagambye abeera agenda mu mateeka n'agenda n'asoma bwa intelligence n'atandika okuwa koodi bw'owulira nga nkugambye 2961 omanya maama w'abaana waali noddamu n'okuba n'agamba akuwa koodi kwegamba obeera n'ekitabo ng'otaddemu eno akutadde koodi sinaakuteekamu intelligence n'emujooga kyetegeeza omukazi ayagala omusajja omufumbo kugamba atambulira mu bbanga alinga kino ekitengeja ky'oku mazzi bannange bonyeebonye abakyala abangambye mutambula okugenda eggulu aba mutuuseewo omusajja n'akuwa koodi kugamba exercise book ya 96 yonna nejjula koodi bw'amala gyogera n'obikkula noga katikati oba koodi kikati ate endala gy'agenda okuŋŋamba noddamu n'omukubira n'agamba 999 n'ogamba ye aye kati agenda kundeetera kamotoka kunkwata bapoliisi naweebuuza nayagala omusajja omufumbo ono nga ndi ku kibonerezo simanyi sokoleke kati zino koodi tazikunnyonnyola bwakugamba 99 n'agamba nti owaayo antudde kumpi wano ezo koodi aba zikugamba manye nti mukyala waali awo koodi ezo zakozesa oba naakugamba koodi ekutegeeza nti owaayo ndi mu kuyingira mu ggala gye bampulira eyo naye ebaawo koodi kati gwe n'omanya nti kati kayingidde mu ggala gyawo kati 446 n'omanya kati awo yebbiridde agenda kumpaamuko kadde twogeremu mubulire kyenjagala nosooka ovaako kati wabeerawo koodi enkulu ennyo nga maama w'abaana amuli wano eyo obeera koodi nga nkulu nnyo ndoza ovaawo naawe simu ogi okasuka nkasuke ng'omutima gukubwatu sikasuka simu yange ogamba olina okwagala omusajja mufumbo oba oli ku kizibu kyennyini na kibonerezo naye mulimu abalungi tokisussa atamunyiga tokisussa si kibonerezo wamma abali eyo mu comment section mutubuulire olowooza omusajja omufumbo si asinga okunyuma abasajja abafumbo gye bali abanyuma nobeera mulaavu n'omusajja omufumbo n'ogaba mukama n'omwerere avunanyizibwa kwata kati olina kantu kogambye nti naawe n'ofulumya koodi ezo koodi ki leero siri waka enyinza okugamba nti siri waka tolina kuba na koodi nze sirina kuba na koodi ku musajja kati leeta amateeka go
omusajja okumuwa amateeka kisinziira kuba abasajja mmwe bambi ebitonde ebisajja anyway lwakwogera nti naye birungi anyway naye tetulina ate feddiwa nnyo mateeka ng'abakyala ekisinga okunyumira birungi bibi biri bye byagala naye temubivaako ate tulagewa wangi tulagewa ku musajja kwotava sivaako era kontenti wange wamugamba ku musajja sisobola mumuvaako ate waliwo ogamba nti onoonya atali mufumbo taliyo gye bali naye kati batono tulina kubeera n'abo bafumbo wangi maama bafumbo kati mugumire koodi zaabwe tujja zigumira naye nga si kyangu si kyangu kubanga olugendo lw'eggulu olwo luna omanyi okwagala omuntu n'omuwa omutima gwe awo wengenda kati gwe ng'osigadde naki osigalako n'ekitundutundu naye omuntu bambi akwagala n'akuwa omutima gwe n'olyoka ogukwata bwoti n'oguteeka ku wali awaddeko omuntu omutima nze sigabagaba mutima gwange ndeka obulamu bugulika ndeka kitegeeza muba mulimba nedda gwenze mpite dokita sebo gulongoosa gujjemu oguwe kafe nze nsigalire kuki ekitegeeza bujje muba mulimba naye ng'obugga olaba nga kukuwadde nti nkuwadde omutima gwange kati ng'omugambo kiki ekirimu olina osigaza ki laavu esobola okwogeza buli kimu kati bagamba mugwa mulaavu muvaako ati kati fe abakazi tugwayo ffenna ffenna ne tugwerayo munda n'oterekerayo wadde akalabika gwe baba kugamba mbugundi tuyambe kamera yetaaga omusaayi twagala kumuwa ku musaayi nojja ne bagukujjako ne baguwa kamera producer waba olaba nga ogusigazaako ng'ogujje bakuggyeko lita bagiwadde oli nekakati gwe omuntu agamba nguwadde omutima awo weneebuuliza lwaki mutulimba abasajja abafumbo abakazi mubyogera nedda mugabagaba emitima gyammwe ate mwe mugigabira abantu nga 100 fere tugaba mitima bantu 100 mu abasajja mu abagigaba ku bantu 100 abasajja ng'obakoowa bulala kati nze ngenda kubuulira lwaki nagamba ogenda eggulu nayagala omuntu simbula embalaasi wama kambabuulire tereza kamera bulijjo muŋŋamba lwaki nagamba okuddamu okugwa mu laavu n'omusajja omufumbo waakiri ntambuza bigende paka ggulu bamikwano kyennagwako nayagala omuntu ne muwa omutima gwange n'osigaza biwoowoolo nenfuuyirira ebiwoowoolo nenfuuyira ngamba kangumire ku biwoowoolo omutima nga omusajja agututte mbeeraawo onoonya omuntu sikyalaba alina omutima gwange mbuuza omutima gwange yatwala omutima gwange aliwa ng'alabika nga mubbi neevaamu ne nga kanoonya omutima nga gutwala ali luddawo ngamba kamunoonye lwali lwagulogulo ne nga anoonya omuntu ne musanga tewateekako kirango ku rediyo nagamba waye wali omanyi watera okubeera nali simanyiiwo naye wasalawo noga kanoonye omuntu ono yatwala omutima gwange mba ntambula bwe nti lwali lwaggulu nga wuuyo ne musanga ne mugamba owaye omutima gwange gwe watwala n'otaguza kiki nziriza omutima gwange yakanda kunkwatako abadde omanyi kakati munange sooka olindeko kakana ne mugamba tonkwatako omutima gwe njagala gwe nkimye naye nga gukyali mulamu gwo simanyi olwo nzija sajja abafumbo bannange nga ndi kiwuduwudu ati ne mugamba nagamba kale tutuula ne mugamba mukwano kintu ekyo mutima ebisigadde nze saagala kumanya
Nangamba nsonyiwa ne mugamba nkusonyiwa ku kyaki okugenda n'omutima gwo nembulabulamu kale ne ngamba kale nangamba kati okitegeera omanyi tugenda ne twetika nga bwangamba tugenda twetika emitima ng'esatu kwina baneka totuteekamu tuveeko gamba gwe era eyo ensobi saana kuvaayo gyetonde gamba nti gwe gamba nti nze ngina neneetika emitima emingi 4-5 netogamba tugenda sebo anti oli bwe yaŋŋamba ate wonkambo wadde yangwana nga naawe nolabika weetika emitima gy'abanno nkunyumiza omuntu yeetika emitima 3 awo nno ogwawaka ogwange n'ogw'omulala gwe simanyi ati emitima gino waliwo gwatayagala kugamba ali mitima 4 kati gyonna n'alemererwa ogikwata guno ogutujja gwagwo guno ogugira bwagwo guli gugira bwakati n'abeera emitima nemugimunaye aguteeka mu nkwawa ngenda kubulira kyagutuukako tojja kukyagala omutima ne mugamba taata mpa omutima gwange nina biwoowoolo ndi kiwuduwudu kyava nga bamukwana omusonyiwa omutima nina gye naguteeka ne mugamba wange olwo nga ntambula ndi mu bbanka ntambula mpunga olwo nga ntandise n'okulowooza ntambula nti olugendo awo nalufunira ogamba kamunoonye nangamba mukwano nsonyiwa ndikale nkusonyiye naye nze nziriza omutima gwange nemubuuza waguteekawa ogenda n'okwewuunya abantu basajja mmwe mujooga abafumbo musajja gw'ojooga yakwata omutima gwange n'agutwala kasasiro ekiteezi waggulu ena ekiteezi kasasiro yabumbulukuka kiteezi awo wenzijyawo naye bannange aguteekeko neno wansi sisi naye waggulu kasasiro eri waggulu manyiyo kati akasasiro yabumbulukuka buli kaseera awo wenzijja mbu yakozesa budrooni buno bwe bakozesa ku mikolo obwo n'agugira bwetu paka waggulu kati olwo munno ng'olowooza ye ali ku ki awo wenzijja lwaki mutujooga lwaki mukwata emitima gy'abannammwe gye mutasobola ne mugikwata ne mugiteeka kasasiro nemugana naye mukwano omutima gwange n'oguteeka waggulu ekiteezi tugende tugukimeyo nemugamba tugende tukime omutima bwali bwakawungeziwungezi awo naye kati nkoze nti omutima gwange ogugjayo amubuuza wagutwalayo otananga nakwata kadroni nenkanyiga nenguteekayo bwetu waggulu kale mujooga oli mujoozi munange ekiro ekyo neŋŋamba omutima gwange olwo ntandise okufuuyirira wana wali ekiwundu ebiwowolo tebikyanywera neŋŋamba mba ndi awo ekiro nga kasasiro w'ekiteezi lwakitatulika okoleke temwagenda gukimanyi twali tutegeka awo weŋŋenda awo mwali mulinda ki twali tutegeka genda kuleeta mutima nebagamba abumbulukuse mukama yazza bibye mba ndi awo ng'omutima gujja mukama yagamba kafe kubonyebonye n'omusajja oyo kwata omutima gwo ne gujja nga gwonna gubabuse gujjudde ebiwundu guli awo gussa tegussa ne gutulamu ebbo nenyiga omutima najjanjaba omutima nga bwe walaba ebbugumu eryalimu gwonna nga gubuguumirira guti gukankana omutima nenyiga omutima nendabira omutima nentungirira omutima nga nkwata ano bukwasi bwenti ngamba nti kati oli kuki nga sina kibuuzo ekyo gye gy'abalala bali gyali bulungi saagala kumanya omutima gyawe
buli omu yamanya n'omutima gwe bw'anaagunoonya nze ogwange mukama yanyamba kasasiro n'abumbulukuka gwo nno gwayinza okuba gwali ku kasasiro waggulu naye waliwo ogukubeera nga bagwambusa n'akadrone ne bagwanika kati nga ku muti oyo waggulu awo nno sikale naye nga lwaki mukola ebyo ebintu lwaki mukola ebintu ebyo basajja mmwe mujooga wali mwali muteekateeka gwe n'omala n'osala amagezi mu kuta ofuna omutima gwo kati teyaddamu kubuuza waayi kafe oli ku ki nze kasa nafuna omutima gwange ŋŋamba owanyuwa ne ntunga omutima ne nnyiga omutima ne nguzawo we gutula bwe kubanga kati andeetere ne heart plant kati oli ku ki nazaawo omutima naye sikyagaba mutima kwagala omusajja omufumbo waakiri entambuzaawo ebigere paka ggulu olwo lwe lugendo lwange olw'omutima olugendo lwa ggulu lwero nne ebyaluvaamu nga tuze mu bituufu byennyini kati tulinayo musajja mufumbo leka naawe kunseso ntunuulira n'onkwasa ensonyi buuza kubanga abafumbo be baliwo owe opulaaninza otya okuddamu okujanjaba omutima obulungi kati bwe ŋŋenda eri omusajja omufumbo siwaayo omutima gwonna okola otya kitundu toyonoona bantu balala ate nyonoonye toyonoona balala baleke baweeyo emitima gyabwe wangi ate akwawotera oyonoonye wama abakyala muweeyo emitima gyammwe at your own risk abakyala nina kyengenda obbagamba bambi abakyala twagala ffe ne tubeera nga twemalamu nnyo naye tuyiga okwerekerayo tetulina bwe tuweewaayo twewaayo nnyo ne tulumwa nnyo abaami bano bajja balina ebigendererwa byabwe oyinza obbimbuuza bagamba mbu abakyala mbu okwagala kwammwe kwa kikwesikwesi ennaku zino mulaga nti muliwo nnyo naye ng'ate mubeera eno bwe muti anti kati ababeera eno bwe bati baba bamenyeka emitima be bammwe abasajja balina bigendererwa ki byolowooza ebyo bitaliiyo omusajja ajja tolowooza nti aba akwagadde wenna aba akwagala nedda mukwano naye mutuleke omusajja aba akwagala oyinza okujja n'onjagala ng'onjagalako nnyindo yange eno nnene ng'akwagala ng'akwagaddeko kutu naye era omuntu akwagalirako ennyindo buli w'omutulako aba akwagala ng'agamba lwe ndi musemberera ne nkwata ku nnyindo ye eyo takyafa abasajja bajja wamma abakyala nga bo balina ebigendererwa aba akubaza nga yakwata kalitreta n'akalitreti nga wenna n'agamba kati oyo kathe bwe mufuna oyo mwegombako kino ekyo kyabajjiridde gye bali abajja ng'akwagadde wenna ng'akwagadde mu mutima naye abasinga bazanyira ku bwongo bw'abakyala batuzanyirako nnyo ng'oli nakulaba structure yo nakulaba endabika yo nagamba mukazi oyo we mutuukako ng'ekyo kye kyakola ki n'abakyala mwekozeeko ebintu mutandika kuwoza temukyayagala bufumbo bwa boarding nti omusajja omwagala lwakutaano n'olwamu mpaka ku Sande mwekoze ebintu ki ebyo byogamba bye twekola ogamba otya toyagala bufumbo bwa boarding mulimu obufumbo bwa boarding obunyuma n'ofuna n'ekisulo kyo n'ofuna ekisulo kyo nga kisulo kirungi ddala kati abamu musazeewo nti mwe musoma Friday mpaka lwa Sunday ku Monday nga muddayo bwe kiba nga kye kikuwa essanyu eri okuba nga nze kye kimpa essanyu
omwana omuwala omuto yafunye girlfriend we boyfriend we eggulo atunulira kati ali mu kulaba bufumbo encha mu mbeera eyo wandibadde omuwa amagezi ki okulaba atambudde ne munne bulungi neyanziza ekibuuzo ekyo omwana ayina omuwala ategeka okukola obufumbo oba omuvubuka nze naligambye nti weesigame nnyo mu bwesigwa n'omuntu oyo mufuula mukwano gwo ekisinga oluusi otuleetera obuzibu mu kwagalana tetubeera na mikwano gyaffe okimanyi ekyo obadde okimanyiko tetubeera na mikwano gyaffe so tusooke tuzuule emikwano omuntu ono omukwano gwange omukwano kikulu naye oluusi tutomera butomezi nti ogundi ankwanye tugendera awo nedda fuula omuntu oyo mukwano gwo olabe ddala mukwano gwange abaana mulemeko abannyo abawala kuba nange ndi muzadde era abaana bange mbagamba kino abantu bammwe bwe muba mufunye fuuna omuntu nga mukwano gwo okusooka fuuke mukwano gwo kati ebirungi byonna biva mukwano nga bw'anaawulira ekigudde ku Cathy Rose ani kiba kijja kuba nga kikola ki kimuluma oyo ye mukwano gwo anaakutegeera olowooza kyandikutwalidde ebbanga ki tuli ku mwana omuwala ono kati ayina mukwano gwe back planning kubanga tebatunuliddemu bufumbo bbanga ki okulaba nti n'otegeera nti kirabika ono mu butuufu kati mukwano gwange kisinziira ebikolwa by'omuntu oyo by'aba akola gy'oli eriyo omuntu ng'olaba ebikolwa bye bambi ng'olaba birungi naye si bano bankuyise tugenzeeko out abanywa ku mwenge n'agula eccupa 3 n'agambira tugende nsanyuseemu oyo omutunuuliranga nnyo omuntu akulabidde wiiki n'apapiriza omanya eriyo eno abayinza okujja batyo ng'atajja kuba mulungi naye nze ŋŋamba si kya buvunaanyizibwa nnyo kupapa nnyo kuba abakyala abamu tutomedde tufunye obulumi olw'ensonga nti omuntu ajja n'ekifaananyi nga kirungi gy'oli oba n'ebigambo ebiwoomerera naye nga gye bikomekkerera ate ne bikomekerera nga minojjusaamu n'okuba bu flashback ng'olaba noka omuntu ono yayogeranga ebigambo bino omuntu ono yaŋŋa ebimpoomera omanye abantu abasinga okumenya emitima bajja n'ebigambo ebiwoomu naawe n'ogamba mmaze okugeza bigambo ki by'owulira nga mu butuufu naawe kikukubye wano kiremeddemu n'ogamba maama omwana ono ebigambo yabijja wa kigambo ebigambo bingi naye ate nze nsinga kubeera nnyo ku bikolwa bya muntu wakoowa ebigambo nze ebigambo bya bulijjo byakubbako mitima gyo bya bulijjo ebigambo bya bulijjo era tewali kipya kyogenda kuŋŋamba era kati kipya ewowoolo n'emitima bigatte wamu bibeere naye nze njagala nnyo ebikolwa nga nze Cathy nnyumirwa nnyo ebikolwa ombeererawo ombeeramu buli kintu kale tebisobola kuggwaayo naye bwe mbanga nina kyenjagadde obaawo so si bano ba sorry tunaalaba inshaallah manyi nti gyebali inshaallah mukama ng'ayagadde omukubidde omugamba kizo naye mulimu ebikolwa nga kale nebanga nga si bingi naye nga bitono kuba omuzungu agamba small gift says more than words nga olaba kyogera nga naye nga kitono ondowooleza wadde katono okandeetedde naye ate mulimu ababireeta nakyo mukitunuuliremu bakyala bannange eriyo omuntu aleeta ebintu ng'alina kyabikkirira emabega eno badde ekyo kimanyi nina omwana wano yabeera ne munne lunaku lumu bali mu nnyumba emu tewali anyega munne ogera bafumba balya naye ngali mu kwenyumiriza ne nagamba nafunye pasita oba mulokole oba pasita oba kiki nze simanyi nagamba ye nagamba nafunye omuntu oyogedde ku kya pasita
kati kwegamba mu kaseera ke yabeera naye ng'alaba talina tagenda n'aba n'akoma n'agamba omuntu mulungi mutuufu naye bwe ya takyogera yaddamu kumulaba bwe batyo bye nkugambye biri mu mbeera ya mirundi ebiri okwanguwa eriyo ayanguwa ng'ajja kubeerawo eriyo ayanguwa nga tajja kubeera yoyo eyajja ng'agamba bwenfuna kasoono ekyange kiba kikoze eki sigenda mupapira kamulinde ajja kugwa mu gapu zange n'osooka ne n'obeera naye ng'olowooza muntu mulamu tutta akabanga kumba akubaza kye nabagambye mukali bagenda kwero DC ne bagenda muki byonna babiri na bambega abasajja mujooga ku intelligence awo omusajja aba akubega koki nga mubega lwaki muteeka password mu simu zammwe kibi simuyinza okwekuba nga yeekuba kuki simuyinza ogiteeka mu simu nsawo buli wamu ne wabeerawo password ate awo nze yange erimuko wano just yakwebuteeko lwaki wateekawo ate sinzibu tekalubiriza nsi simanyi teekako busita bubiri ate teekako busita bwa capital letter nedda yange just buteekuba kale abasajja mwenna banna abakazi mbwe password zammwe abakazi kibaluma naye gireke nga nkalu osange mobile money ye namweweereza eyo nga nnungi nze ze nnyukuta 2 ne bwe mba sikulabye wangi maama naye nga yasomye waawe babakwasizaawo kasita esoma mirundi wiiki esoma mirundi 3-4 nga naye yagamba dda kanfo kasinge wano ndabe n'akufuna naye eriyo ezitowa ng'oli ne bwanajja n'agamba nti akulidde ogamba nga ezitowa notakifaako ebiwobe mu nsi y'omukwano ndowooza mwenna abali eyo mukitegedde nti ereese ebizibu omusajja yongeramu password waliko onywereze eddala kannanga batulaba onanaasoboka nyweza abakyala bakaaba abasajja bakaaba abakazi omukazi omusajja omufumbo tokyamukaaba n'abasajja abakaabafumbo bankubira buli lunaku baawaaba wano baweeyo interview bajje batubuulire oba waliwo asobola okutambuza ebigere paka ggulu nga musajja n'agamba nti nze okuddamu okugwa ye batuyita bati kati nina ekibuuzo kye ngenda omubabuuza mmwe tubayita abasajja abafumbo abasajja muyita abakazi batya nga nze bwe navaayo nenkyogerako naye kati mwemba mwagala abasajja abafumbo mweyita mutya nedda tulina obbaagala mmwe mweyita mutya tuli bakazi tulina okwagala abasajja mmwe mweyita mutya nga mwagala abafumbo tuli bakyala nabo babayita abakyala naye bakyala mmwe aweddawo kyenjagala bakyala mmwe kati ate olwo abaagala abakyala abafumbo bakaaba batya mbu mugamba mbwe ekisinga okubatawanya temwagala mateeka n'otambula n'okola bibyo naye ng'oli amanyi nti kwasibidde agenda okulaba nga naye si byoliko n'agamba waayi naye ku olwo kyova olaba omutima alabika yali atambudde nagwo agamba waayi agenda okujja waka nga teyakugambye toliiwo ate nga akusuubirawo ng'okuba oli waka nga mwami mufumbo naye nga yantongoza gyendi nti oli mukyala wange oba nga just ondabanga kitaliiwo kisinziira
bw'obanga twagalana olina okumpa ekitimu engwa oba ontegedde bulungi ne bw'obanga si buwandiike kikugambe kati nkugambe kali mbulyange ebiti kyoyagala bw'omba ng'onjagadde nga ndi bbali oyinza okuŋŋamba oli mukyala wange yes era nga ne wendi oyinza okuba olinawo obuvunaanyizibwa osasula oba wazimbawo oba wazimba nyumba zo zapangisa naye n'okwatako olumuzoka obwo obuvunaanyizibwa bundaga nti ndi ki mukyala nga ne mu nju nninamuko ku ngoye zo awo abakyala bafiire ku ngoye z'abafu nayakaleko yesifere mukyefu abasayi muzibagulire muzibatwalire zibeereyo naye bw'ozigula n'ozitwalayo mwana wa kitange kyoba omanya olutuuka zino zoboze nazo nga baziteeka mu mazzi kati gw'omanyi buti eyeeweza omumba gwe bazikuba naye temukola kufujja ku basajja bafumbo nedda omwagadde ng'okimanyi nze omusajja omufumbo sigenda kukolako ffujjo ate mpa nnyo omukyala oyo ow'omwami oyo anjagadde gw'osaana kubira mu bugalo nze si bakyala bannange mwenna abali era bw'olindaba nga njagadde bbaawo manya nti olina omuntu asinga obulungi nja kuwa ekitiibwa kyo gy'oli nga tonnumbye kwenamba akotaddeko kati nja kuwa ekitiibwa kyo gy'oli nga tonnumbye nze kiringa omusajja bw'anaakwagala mufumbo nodda mu ssimu y'omwami n'onoonya ennamba y'omukyala ali ewaka ogyagaza ki kikyamu era ekyo tukivumirira eri abakyala balina obujanja omusajja amwagadde n'ayagala noonyereze ennyo ennamba y'omukyala owawaka n'ayagala yeerage naffe gye tuli olaga ki nti gy'oli yafunye olubuto nti nange anti ondaba nasitudde ate abasajja ne bajja n'akulimba nze olaba nze sikyayagala mukazi wange era nze sikyamuliko tetukyategeeragana ate ne mubiikiriza ogenda okulaba nga by the way content wange gyali oluusi bajja ng'omukyala nakawere obanga ali mu nsonga zaffe obanga omukyala oyo akyali ne wuzi nga talinawe abo nabo gye bali abajjanga ebizibu ebyo biri awo kakati gwe bambi bwojja olw'ekisunguyira kiri omusajja n'alyoka laavu nolowooza oli mulaavu mukwana wuzi kasitodi zivaawo nga we zinaawonera bwe ziti nga ddayo kati nze nagambye omutima gwange guvale gwava ekiteezi gubeera wano nange nawona era osaana ompeeyo ekinyiganyiga webale kuwona naye basajja nammwe mulimu kukwata mutima gwa munono okitegeera kati bwakusanga saagala ntunuleko nasaba mukama katonda ne mugamba taddamu kuyitawo empita tasaana kutunulwako oyo kati ayina ekintu kyayogeddeko kya pasita empulira nga kimunyize nenkibuukako ekyo njagala bw'anaaba akomyewo wano ngakkiriza ako kayogedde ndowooza mwena mukawulidde pasita ako mukawulira kafiiringa pasita kyembadde mwagaliza embazze kibuyaga asudde Tronas Dry Cleaning ebujuuko kyekyokuddamu kyo bya dry cleaning services twoza engoye za buli kika emijoze uniform gomesi amasuuti n'engoye z'emikolo zonna tusangibwa bujuuko Katete stage awo ku Kalongooti ku kkubo eridda ekyebando leeta engoye zo mu Tronas Dry Cleaning tukwoleze ku bbeeyi layisi okumanya ebisingawo kuba ku noti 7 42 4 7 Tronas Dry Cleaning ebujuuko.
Tronaz Mart Store bakafulu mu kutunda emifaliso bakuleetedde emifaliso egy'omulembe egiriko galagala mufaliso gwa ssomero omugango ogukuluma jangu mu Tronaz Mart Store tutunda emifaliso okuva ku inchi 2 n'ekitundu okutuukira ddala ku inchi 8 ku 12 tutunda piro blanketi amasuuka n'ebipiira ebyambaza ku mifaliso biyite bimakintosh beeyi entono tusangibwa Nansana Hoima Road opposite Ivory ku Mayembe okumanya ebisingawo tukubire ku noti 772 275 Ako mukalindiriro olulala sika leero nange nakakoze nkagenderedde engamba katubeere tutunuulire abasajja abafumbo abalumya emitima gy'abannammwe nga mukwano gwange nkutumiddeko gwe mukwano gwange musajja mukazi eyina mukyala we nafunayo nga bwobimanyi nagawaye kanfunayo omuntu nafunawo ate oyogera oseka kiraye kagozi gye yakuwa yali nnungi namuteeka awantu bulenga eyo era olonze bulenga kamuteeka awantu n'abeerayo kakati lumu nga bw'ogambe bwa intelligence bagenda kimaka ndowooza n'agenda kana nga takyamubuulira programs ze kwanagana yaŋŋamba yafunamu okwekengera gamba naye gundi ono amutegeera kati nga agwa bugwi mugwa mulinga nkuba kuba egwa teraze kati lumu atuuka agenda ng'emmotoka atandika gireka distance lumu yajja ngituusana atandika gireka n'atambula mpola mpola ng'olwo lwonna ng'omutima gumugamba waliwo ekitatambula bulungi gwe lwaki obeerawo ng'ebintu tebitambula naye lumu atuuka awaka yaggulawo buguzi yatuuka kateni yalinga ndowooza oli yali yakatuuka oba ngayaggulawo buguzi bwati ng'oli atudde ngo naamuleza ebigere era bweyemirira mu mulyango n'akola nga wenkoze bwenti ayimiridde mu mulyango n'akyuka n'addayo yali amuzimbira ennyumba enamusera eyo mpulira ennyumba ng'eri ku wall plate n'omuwala ng'agimanyi n'omuwala yakaaba nankubira n'okunkubira naŋŋamba waliwo ensobi ekoleddwa naye neetonda nsobi ki oli nga tanaba kuŋŋamba neŋŋamba ono olaba aŋŋambye ensobi wateeka kuba nsobi y'amaanyi kati ng'ekimukaabya alaba ennyumba ekola ki egenda omuwala n'abeeraawo n'akaaba ng'ona n'akyakwata n'essimu kati nemukubira nemuyita nemugawa isoko gye ate na kyenjaga kwogeramu naawe n'aŋŋamba kale namugamba wayi gundi yankubidde ng'akaaba leetayo emboozi endala bannange koze kiki buzibu kikuba naye aŋŋambye waliwo ensobe yabaddewo kiki naŋŋamba leka nze nakugamba nawulira omutima nga tegukyatereera nga waliwo ekitali kituufu oli omwana muwala ajooga era naye yagamba abaana bawala bajooga teyayogera ti omwana muwala abaana bawala bajooga ojja muleeta omuzibe feesi atuweko ku naye omuwala yakaaba ebbanga ddene ng'ennyumba eneebeerawo awo namugaa toddamu kulinnyayo nembuuza nga njagala ensonga zino nfune engeri bwe nzikwasaganyamu naye tebannemerera baaswala bombi bannemerera naye ogenze n'oyogera nti basajja kati okimanyi nti omusajja ono yalina okwagala okungi we yalina okwagala okungi kituufu era abakyala abasinga mbasalira emisango
tetujja kunenya abaami abo nti babi naye naffe tuli babi mu mbeera mu sayidi zaffe. Omukyalo otegedde omwami n'akutwala awantu n'akulaga nti n'ennyumba yiye akuzimbira mpozi nga yali amuzimbira bya gundi bya mpewo manyi abasajja mulimba naye bw'abanga yabya amuwadde ebipapula byawo awantu. Kati nkubuulira amazima time yatuuka n'amugamba ndeeta omuguzi agulawo awo naye bw'aba agulawo mba wendi nkuweeko shares ogende. Kati awo omukyalo oyo yakola ensobi era mukyala munnange eyo yonna gy'oli story eno webanga ojuulira oyinza okuba nga kuoli wakola ensobi. Abaami abasinga si bangu bakujjamu bintu. Bangu bakubijjamu. Ffe tuli bangu. Omukyayo. Nze ate ogwo omukwano gw'okwegula eri omusajja nedda. Mbanga eyadiba. Nina kyengenda okwogerako. Okuwa omwami si kibi omuddiza. Mazima. Naye kisinziira nga nze bwompa. Nze siri mu society y'aba boss ladies sizirina ezo zitokomoka. Naye tunuulira nnyo ebiseera ebisinga abakyala abawa nnyo abaami. Batunuulire backgrounds zaabwe baagaddeyo bameka. Omukwano ogw'okuvujjirira ennyo guba gulina ensonga eguli emabega. Mazima. Nga end of the story ogenda kuba togenda kuba era abavubuka abaagala abawala abakyala balina ssente bangi mujogeddwa nnyo olw'ensonga oli abatakwagala naye gwe aba akwagala kaseera ako mumalire ekyo ekizibu kye. Waliwo gwe tagenda kwogera yagamba baamugoba entindaawo saawa 9 gwakino omugamba ssebo oti ebudde buzibye nti gw'omanyi. Kati eriyo n'abakyala abaasoma amateeka ng'abaami. Obadde okimanyi awo wenzijaawo. Bagambeko. Eri abakyala abaasoma amateeka nga yakolamu. Naye ng'ajja kujogera awo, ojja kuza empale, ojja genda wano, ogenda no. Tunuulira nnyo abakyala balina ssente embeera ze babeeramu n'abantu abo baba baagadde. Gwe olabako omuntu oyo ng'aba ali mu ssanyu ng'omuntu bw'onoobeera nti mwagalana nnyo. Kuba mwakafaananyi ng'oli mu bbaafu. Oyo obugundi obwo. Ojja bwoza lwa nsonga kati nange mba nagenda produce. Atoliimu kale. Naye naawe tomanya kisaba. Kama abe ennaku zino mwefudde ekirala. Desokoleke obadde ogamba mbubo nogenda kwelodisa ajja kubwoza. Imukama. Kwa makafaananyi. Njolezako ku buntu obwo ngenja kumusanga mwenda. Anti wagano genda okukola. Nze nzirina. Sorry. Wagano genda okukola. Nze nzirina. Kitegedde? Kati guma. Abagamba maama abalenzi nga sikwe bava. Babeereko naye abakyala mwenna wamma abalinamu ng'abavubuka bo tebaagala kukola. Nammwe mubateeke mu LDC mubawa amateeka. Naye musukka yagulawo geeti. Baakukuza batye wammwe. Yagulawo geeti bw'otuuka n'olyoka omubuuza waliyako okulya. Wamma ntunula mu kamera abaana bange mbatumirako nnyo Makula ne Edrin. Temubanga bisajjasajja bisassalala. Mulina okukola ekyo kye nabayigiriza okuva obuto kye mubanga omwami yenna alina okukola. Bw'oba oyagala ekitiibwa kye eky'obwami olina okukola. Era Davis, Edrin mukole nnyo mubeere n'ekitiibwa eky'obwami nga taata wammwe bw'ali. Naye temubanga bivubuka bino nya ssente bannanga ate temujja bubi ne muwa komenti ezinvuma. Weereza n'abantu babuulire bakube bizinesi mu maaso.
business banange gyendi nkola printing, banners, byonna byomanye ebiri mu graphics tubikola. Tusaba kutuwagirako ne mu nsawo z'abakyala eyo nayo gyendi nnyo. Monna naawo musobola okujja ne mumpagirako abalungi. Bakufunire kuki? Namba yange eri 0705 ya business. Ya business. Eri 0705 89 56 80. Okay. Yoyo Kathy bwe tuli naye tusemvula mpola wadde tunatera okuwunzika abasajja. Naye nze nina engeri gye nkitunuuliramu. Omuntu n'agamba mbu okwagala omusajja omufumba atambula mpaka gulu. Gwe gulu omanyiyo? Gwatamanyiyo yangu mu comment section ombuuze nkubuulire. Olugendo nga luwanvu. Olaba omuntu akugamba bugambi tambula ove ngenda geza okuva Emmengo okutuuka ewa Bakuli. Olugendo ng'olaba luwanvu. Kale tambula okuva Emmengo otuuke ku Old Kampala Police Station. Olugendo luwanvu. N'omuntu n'atambula lw'ekuba ekyo agenda eggulu. Omuntu aba yakoowa munne. Oba wawunga. Musajja akuwunza. N'osigala ng'oli kiwuduwudu. Nga ne by'okola tokyabitegeera. Nze nsaba musabe Katonda afunzemu okwagala kwammwe. Muleme okumenyeka nnyo. Nina nno gwe njagala okutumirako. Mr. MKM kutumiddeko webale emirimu gy'okola. Nyongerezeeko. Nyongerezeeko. Mr. MKM yoyo. Nange nkutumiddeko. Ensonga ekutumizaako gitegedde. Wama webale okundabirira mukwano. Mbadde mbyogedde. Webale okundabirira, webale kufaayo. Naye nga abaami mwenna bannange temundaba abo binze mbaagala nnyo kitonde mwami sikivaako. Sikivaako era buli omu bw'oba oli eyo ng'owulira oyagala okantemeramu ako. Okatemamu. Bw'oba oli eyo ng'owulira oyagala omukwano okulabirira okuyisanga kibbebi onunene ku ngalo. Tokisusa naawe nedda. Kulula na kuki? Twala. Naye mutumanyidde ne musukka. Wali obadde wali osonzeko omusajja ng'ali mu laavu bulungi. Segomba mula. Laavu enyuma ng'omusajja emuyingidde mukuttu akaviiri paka ku bugere nga bonna ali awo tebutegeereka buzina buzinyi bwe buti. Deka namufunaku namulabako. Wali. Naye era vidiyo eno genda giraba ssebo bw'oba ogirabye. Ojjukiremu akaseera ako nga n'emirimu gyali giganye nga tokyasobola kukola. Saawa ova waka saawa 2 n'ojja ku mulimu, saawa 4 n'odduka n'oddayo. N'okomawo saawa 6 n'oddayo. N'okomawo lumu yagenda no n'atamusangayo waka ng'agenze mu katale. Ndabamu kitaata nga kitudde ate kikutuula. Yapaakinga wali emmotoka n'atambula omwo mu bukubo mumulabyeko. Naye alabika agenzeeko mu katale. Kati agenda jjukira obukubo buyingiza katale bungi. Agenda atuuka mu katale. Naye abaddeko wano. Nga mu katale ako bamumanyi. Nadduka emisinde agenda otuuka waka nga tannatuuka. Nakamba kati ali ludda. Nga n'omwami naye era bamanyi mu katale ako. Kati yali abuuza. Maama gundi. Bantu baba bemanyi. Kati nadduka naga akaaso kaddukadde ku mulimu. Bambi. Ate akuba essimu agamba, "Owaayi, wabadde waliwo programu yonna okoza ate wali." Kale kanzije yakyukira mu kkubo n'addayo. Era nkutumiddeko nnyo gwe wenna omwana w'abandi eyatambuza omusajja mu katale. Abakyala mutambuza abasajja mu butale bwe batyo. Naye obuzibu obwajjira obumanyi. Kozi nayogedde we twali. Ate we baali saayogeddeko. Obuzibu bwali kumusanga ng'ali ne chairman. Awo omwana n'afa. Chairman w'ekyalo. Twamujja Mulago.
Nalabika yakitegeera bulala. Wakusanga ne kyamani kitegeeza ki? Olujinga ruggule. Nga kyamani yali azemu abbaluwa ya kyalo. Nga ruggale. Wali ruggale. Stamp light yali egigana kwekona. Mwabaalaba obubi. Kyamani tasobola kwesibira mu nnyumba na muntu mutuuze wa ku kyalo. Loya w'abakyala. Nze ndi loya w'abakyala. Awoka we yafiira bamujja mulago kiki nga tayogera kiki tayogera bantu baba tugamba nti omukyala wa musanze ne chairman ate engeri gyamwagalamu kati chairman bamutwala yaddamu mulabako kyaba yaddamu mulabako ate netumugamba weesonye omukazi agenda kuttisa ojagwa mu mmotoka nangamba nedda kamutwala ewa maama oba oli awa naaterera baaba kitaata naye ajja ku mande bwaba tewali bulungi mirimu olwokusatu ng'addayo wama nange abaami njagalako bw'atyo ng'agwako eddalu nanoonya njagala anangwirako eddalu ebukalango tusabye nemwe bajjajja ne tusaba n'akantu kano oyinza obutakakola ng'alabise anti olubaba kano ke tukola abeera ali awo ng'asembera ng'atuula awo ng'ayimirira nga ndabako nze njagala omusajja nnonda njagala kukolayo akantu n'omuntu ng'ali naye wakira amuyimirira awali ng'amukuuma njagala omusajja nnonda naye nina ekintu kyenja waliwo omuntu yali akutamiddeko nga yakutamira bwenge n'atuuka nga tolimu mu nnyumba n'agamba nga tolimu bw'oti mukate nabuuza mama mwali wataliwo naye ng'ogenza n'ajja n'akola ekikolwa eky'obutiri n'agirabe pa n'akola ngalowooza olinawo ova kale obwo obusiru bunve nje tebujjanga tebugira ddala ewange wamma nze njagala abaami abasiru mulaavu nga gonsiruwala naye ojjanga ewera eyo laavu ya ewera ennyuma nange nina laavu gye nja okuwa naye omutima sigukuwa naye gwayagala okubiibiita okulabirira okufumbira okulabirira ng'omukyala nti alabirira omwami bambi bwendi bwani nsaba owumbewumbe tugire tuve wano akasembayo abaana abawala abali batuuse mu ekyo ngaawe kye watuukamu bo bawa magezi ki abaana abawala mwenna bambi ebintu ebyokupapa ennyo mu mukwano si birungi bitulumiza abaana abawala besse bambi betta obadde okimanyi nti abaana betta olw'omukwano n'abaana abalenzi betta naye bambi mubigende mpola kuba omukwano guno teri yagusoma n'agutegeera wabula olina gukwata mpola naye bw'ogupapira ennyo oluusi gukukoze bambi abaana abawala muwe abaami bye baagala ate nammwe abaami mutuwe bye twagala bannange n'obutabanguko bujjako endeera bambi n'abaana okwetta kujjako endeera n'abantu okuwunga ne baagala kutambula eggenda eggulu kujjako endeera nga bakiri batambulako eŋŋendo genda enyimpimpi bagendeko ebwayise bagendeko bwayise eriyo amazzi bajja gwamu naye babeereko awo abaami bannange mutulage ku mukwano ogwa nnamaddala n'abakyala mulage abaami omukwano ogwa ddala mazima mulekere okukola ebintu ebiswaza kati ngono gwagambye bamuzimbira ennyumba n'asaana tebamusanga nga kale tebinyuma banange abaana abawala mwenna mwagala ennyo babba bammwe be mulina awo kubawo nnyo kijja abakazi tebakyayagala baana balenzi babalina ate bo babajjolonga bujolonzi mwe abaami mutwagala nnyo
nammwe abaami mutwagale nga bwe mulina otwagala mutwalina obuvunaanyizibwa bwammwe eriffe abakyala eri abakyala abeesigwa nga tebakola ebyo naye nga ayagala era yeekumidde omwami naga akaninde paka omwami oyo ajja kuvaamu byenjagala kale n'olwekyo laavu temanyikiddwa era nzibu yakunnyonnyola naye nze ekivozivozi kya laavu nkirina. Omusajja nga owulira mutufu akwagala byakwagala wandiyagadde akuyita erinnya ki? Nze sijja mmuteekako nnyo bukwakuliza. Wandiyagadde sigambye nti omuteekako bukwakuliza. Anti era mbanga mutaddeko obukwakulizo. Ng'owandigambye nti gundi wandibadde akoze bati nandiyagadde si kyogambye akole naye wandibadde nga linnya ki wandibadde owulira mulinga owuliramu emirembe? Mu Luganda mu Luzungu? Kyonna. Njagamba mu Luganda ne mu Luzungu. Njagala mpita omuzaana wange. Omuzaana. Mba muzaana. Mu Luzungu ampite my heartbeat. Bannaye tetujja kusula wano katubeerekereze. Mwebale nnyo mwebalire ddala naye nange ngamba abaana abalenzi. Abawala mubaagale nga mumanyi nabo balina ebigendererwa byabwe. Abaana abawala tetulina bigendererwa. Ebigendererwa bye balina kimu ofaddi. Nedda kyusaamu. Ekyo kigaanyi. Kigaanyi. Endowooza gye balina nti abasajja be basooka okufa. Si kituufu nakyo. Ndakulwanga nedda. Bagamba abakazi bonna bamanyi nti abasajja be balina okusooka okufa. Era enjogera y'abakazi esinga obungi egamba. Kati bw'onoofa n'ondeka. N'ofiira awo otulekawo. Mubeere bulungi mweraba.